St. Francis Bugaju Primary School ly'essomero lya gavumenti lyokka erisangibwa mu ggombolola eno ey'Ekirumba mu disitulikiti ey'Ekyotera nga ku bungi bw'abayizi abasoba mu 500 be balina bangi ku bano baana ba buwala. Essomero lino teririna bisulo ng'abayizi basoma bava mu maka g'abazadde baabwe kyokka nga basinga ebyenfuna byabwe byesigamye ku bulimi. Alice Owamaholo omusomesa ku ssomero lino atubuulidde nti olw'ebyenfuna by'abazadde ebitamatiza bangi tebakoze kimala okuwa abayizi abawala ebikozesebwa nga bali mu nsonga z'ekikyala. Abazadde lwange ndaba nga nabo beetaaga omusomo okubabuulira engeri gye balina okukwatamu abaana baabwe nga batuuse mu biseera ebyo. Josephine Kasaato owa Mothers Union agamba nti abaana abawala bangi balimbibwalimbibwa nga bali mu biseera byabwe eby'ensonga ekisudde abangi mu ntata. Kisooka oluusi amawulire gaba balina ku nsonga eyo tegaba malungi, tegaba matuufu, gabamu obulimba bungi. Era abangi nnyo awe batandikira okufuna embuto, we batandikira okusobezebwako n'okwetamu okusoma. Obwerinde buno bwe bubagudde abalotale okusinkana abayizi bano mu bibinja okuli abawala n'abalenzi okwogera ku nsonga ezibanyiga nga bali ku masomero. Abazadde baffe tebalina ssente za kugula pads ate nga ne ku ssomero olumu tuba tetwategedde lunaku lutuufu. Sala Nsibirwa atubuulidde nti beesanze nga abazadde basuuliridde nnyo abaana baabwe naddala ab'obulenzi nga kino kireetedde ebitundu bingi ebizibu olw'okukula nga tebalina buvunaanyizibwa. Tuba twakugenda butula benshi bamanye kino abaana ab'obulenzi tebalina kukola ki kusuula buvunaanyizibwa bwabwe ng'abasajja. Batusuubira nti abaana abalenzi bavaamu ki abaami b'abasajja. Kubiriza abazadde bonna abali eyo nti omulimu gw'okuweerera n'okulabirira abaana baffe tugutwale nti kintu kikulu kubanga bano abaana kirabe okuva eri Katonda ate ffe twabazaala. Akulira essomero lino Emmanuel Lukwata alaze okusoomozebwa kwe bayitamu wakati mu kusomesa abayizi bano omuli abasomesa okuba abatono obutaba na mayumba g'abasomesa ssaako n'ekizibu ky'amasannyalaze ku ssomero lino. Ekitundu bwe kibeeramu amasannyalaze n'enkulaakulana yeeyongera. Kati wano ntya n'okusaba kompyuta kuba sirina masannyalaze. Ne tulaba nti nno waliwo obwetaavu obw'okuzimba effumbiro mu ssomero lino erya St. Francis. Tumanyi bulungi nnyo nti abaana abatalidde bulungi tebajja kusoma bulungi. Ne tulaba nga kitukakatako okubazimbira effumbiro eddungi ate bwe tuva ku ffumbiro ne tubazimbira ne classroom block awamu ne kabuyonjo ennungi. Okulaba nti tubaako bye tukola okukyusa embeera y'abaana bano nga tulabidde ddala nti embeera y'abaana mu disitulikiti n'okusingira ddala mu ssomero lyaffe erya St. Francis Bugaju nga yeetaagisa. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.